Bweguti bwe gwabadde olunaku lw'eggulo ng'abawagizi ba Pulezidenti Yoweri Museveni bakubakana n'abeeyali nfanfaawe Patrick Amama Mbabazi mu disitulikiti y'e Ntungamo. Ekitundu kino muko omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni gy'asibuka. Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Tudong avumiridde nnyo ekikolwa kino era n'asaba abawagizi bonna okugoberera amateeka agafuga kakuyege n'okulonda. Ono wabula alabudde Mbabazi n'abawagizi be okwewala emivuyo nga basosonkereza aba NRM. We know it is painful for those who are losing. They want to turn this election to become violent, and we don't want to go to that route. We have called our members to remain calm and be focused and just keep looking for the votes. We know we are going to succeed, but they should stop over-provoking us. Kyokka abakulu okuva mu kampu ya Mama Mbabazi bannyonnyola nti guno si gwe mulundi ogusoose ekintu nga kino okubaawo. Bano bannyonnyodde WBS TV nti bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda ku mbeera ng'eno wabula nga kiringa ekitaayamba. Naye embeera yabaddewo gy'e Ntungamo naffe yatususseeko, pulezidenti waffe yadde ayingira, abantu ne batandika akajagalalo, twadde tulaba nga abe-NRM bazze n'ebipande. Mu mbeera eyo n'abantu ne baagala okudifendinga kandidenti waabwe Amama Mbabazi. Akavuvu kano kavudde awo ate nga tukomplaininze ebbanga. Bano era bakiikidde poliisi ya Uganda ensingo okulemerera okukola omulimu gwayo ogw'okukuuma bannansi eddembe n'obutebenkevu. Olabula eri poliisi ya Uganda omulimu gwe mukola mulungi nnyo era teri lwala egenda mu maaso, teri lukuŋŋaana lutegekebwa nga temutegeezeddwako. Era bwe mutegeezebwako omulimu gwammwe lwaki tugoberera amateeka ago nti kujja kulaba nti buli muntu ali mu mbeera nnungi ng'omuliro ogugamba nti muliwo okuuma obutebenkevu n'amateeka. Kiba kitegeeza singa go forward ekubye olukuŋŋaana oli najja nga ayambadde t-shirt ya NRM naye aba akoze olukuŋŋaana olulwe mu lukuŋŋaana olulala. Kitegeeza go forward bw'eba efunye eyise mu mateeka oli tayise mu mateeka. Mulimu gwa poliisi okusiba abo okulaba nti tebaliiwo. Poliisi otraininze ba crime preventers oba tugamba abaziyiza obumenyi bw'amateeka abawerera ddala. Naye okusoomooza okwo oli najja nga bamubulandinze yero eya no change mu lukuŋŋaana olugamba nti change enkyukakyuka, era agamba teri nkyukakyuka. Okwo kuba kamanyiiro, kuba kujooga. Gilbert Lukyamuzi akulira okubiriza abantu mu bitundu bya Buganda agamba nti poliisi eyimukiremu ekole okunoonyereza ku nsonga eno ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. N'olwekyo kyonna ekyabadde Entungamo kiteekebweko poliisi ekole okunoonyereza. Ekisooka ani yabateeseteese n'abawa t-shirt era n'abasindika kuba baweereddwa obusente, basajja batu obusente obwabadde bubassa buvunaanyizibwa bw'oyo eyabateeseteese obbasindikawo. Ne poliisi eyabadde mu kitundu n'ebalaba nga weebali n'etebagamba luno olukuŋŋaana si lwammwe. Wadde ku mbaga tekubula musiiwufu, n'abasiiwufu ku olwo tebeetaagibwa kubanga buli muntu abazze ng'amanye ekimuleese. Kati gwe abazze okutabangula togenda kuŋŋamba nti oluzzi lugenda kusinga omugga amaanyi era omugga bwe gunaakulukuta gugenda kusaanyaawo oluzzi, so oluzzi terusobola kukola ki kuggyawo mugga. N'olwekyo bano baba batono nnyo, muba mubatadde mu bulabo obw'amaanyi ate obuvunaanyizibwa tebuba bwaffe. Ffe security ekuuma candidate naye ebisigadde byebyo Lieutenant General Tumukunde yakikola. Sabbiiti ewedde abakungu okuva mu bitongole by'okwerinda eby'enjawulo balabula bonna abesimbyewo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga okwewala olulimi olusiga enziro ko n'okuleeta obukyayi mu bantu. Jesselina Kibule, WBS TV mu Kampala.